nange nsanyuse nnyo kuba nti ndi ku BTM TV before 5 kyakabi nnyo kuba nti kwendi era ndi musanyufu nnyo. Okay, olunaku lwa ennaku eziyise emabega nga lumu twalaba wagambye nti waliwo press conference era nga wagenda kubeerawo abayimbi ab'enjawulo naddala aba NRM ate tukusanzeewo wekka buzibu ki obuli awo? Saayita abayimbi ba NRM kuba buli muyimbi wa NRM alina ability n'obusobozi okweyitira press conference eyiye era nze nsanyuse nnyo okulaba nti aba BTM mwawulidde omulanga gwange ne mujja nagiyisenga nze ku lw'obulungi bwa NRM maybe awo abadde mistaken naye nga nagiyisenga nze era ndi musanyufu nnyo nti muzze. Tulaba entalo zitandise okubeerawo mu NRM ate nga tukimanyi bulungi nti King Micheal musajja wa NRM. Ensonga ezo zoogerako? Ensonga ezo ze zampisiza press conference eno. Ensonga ezo ekyampisiza press conference eno kwe kulaba nti entalo ezo zivaawo. Essaawa eno ya kunoonyeza President Museveni Kalulu. Museveni ayagala abantu abali awamu. Kyova olaba bwe tuba tugenda mu State House oba okumumiitinga togenda omu oba tugenda ffenna okitegeera. So kakati tulina kubeera ffenna okulaba nti tutambuza ekintu kino. So tetulina kubeera nga tweyawulayawula, tetulina kubeera nga tuyombayomba, tulina kuba muntu omu okulaba nti ekibiina tukitwala mu maaso. Era ekyampisiza press conference eno kulaba nti twegatta, tetwawukanayawukana lwakuba nti eno essaawa y'ey'okusalawo. Abantu ekibewuunyisa nti entalo teziri mu bannabyabufuzi wabula ziri mu bayimbi naddala abali mu NRM. BEBECOOL tulaba alwanagana ne Ronald Mayinja, tulaba full figure ate bamugobedde ebweru. Kiki ddala ekiri awo Micheal? Kireka byanfuna kuba essaawa eno siraba kikuyombya nga president onnamunoonyeza Kalulu, president onnamanya nti obazzeeko, president onnamusanyusa ate otandika okuyomba. Ekyo kiraga mbu ate abantu abamu baagala ssente okusinga okukola. Tulaba abantu balina obusungu bungi nnyo. Tugambe nti nno nga tuvudde mu byenfuna akayimba obuyimba bwe bwaleese obuzibu nti abantu abamu babaaniriza abalala babakubye enkokola. Tulina okwaniriza abantu abava mu opposition. Lwaki? Ti abantu abava mu opposition tuba twebeetaaga lwa nsonga nti ffe tugattako tetutoolako. Naye omuntu owava mu opposition najja kati nga Ronald Mayinja BEBECOOL n'oveeri n'ogamba temutiitiibya Mayinja olw'okuba yaleese akayimba naffe tulina ennyimba. Nedda bantu be basazeewo nti oluyimba lwa Ronald Mayinja lulungi. So kati naawe olulwo olina odduwagazisa abantu ennyimba ezo ne zibeera nga zikompiitinga zokka. Oluyimba olulwo lunaaba lulungi BEBECOOL abantu bajja kugamba mbu aka BEBECOOL ke kasinze. Abantu be basalawo si ffe tusalawo. Big Eye alina oluyimba, King Micheal alina oluyimba, Kusasira alina oluyimba, BEBECOOL alina oluyimba, Mayinja alina oluyimba n'abalala bangi. Tulaba abantu batandise okuva mu NRM balinga abaagala okuva mu NRM. Bannange tugambe nti munyigirizibwa baani abavudde mu NRM. Tulaba nga full figure alinga asalawo okuva mu NRM ate nga abadde die hard wa NRM. Kiki ddala ekiri awo? Munyigirizibwa olw'okuba nti temwogera? Full figure tasobola kuva mu NRM essaawa eno. Ebirungi byakoledde NRM mutegeera just yafunyemu busungu kubanga full figure ye muntu atalina security naye nga ate atuuka ku ground talinawo atya kugenda okitegeera. So tukyamwetaagira ddala era ekyo sijja kisemba kya full figure kuddayo eri kubanga eri ne bwanaddayo era kijja kuba si kyekimu. Twalabye bamugobedde n'ebweru. Ne bamugobedde ebweru naye kyannumye nnyo kuba nti abayimbi bannaffe ababadde munda tebamulwaniridde kulaba mbu asigala. Ne basanyuka nnyo ne bayimba nga ye ali bweru tekyadde kirungi. Twalaba wakola posting eriko 100 facts. Ensonga eyo gyogerako ki? Twagala kumanya ddala 100 facts zino wali otegeeza ki? Walinga gwe nti kwegamba engeri gye wakiwandikamu yalinga gamba nti munyigirizibwa naye nga temulina kyakukola. Tunyigirizibwa, sometimes tunyigirizibwa naye nga ate omuntu anyigirizibwa era amala nafuna solution engeri gyalina okuva mu ngeri gyanyigirizibwamu. So ensonga eyampisiza press conference ti wabaawo abanyigirizibwa ti full figure onyigirizibwa, King Micheal onyigirizibwa, Big Eye onyigirizibwa. Tusaze tutya entoto okulaba nti tuva mu kunyigirizibwa ne tutereera kubanga yo oyinza okuba onyigirizibwa naye nga pata ogyagala okitegeera. So tulina kusala amagezi okulaba nti okola ki otereera. Tulabye abayimbi beegasse over like 60 of them beegasse ne bakola oluyimba muzeeyi tute ne King Micheal tetwamuwuliddemu. Kikimu waliwo enkokolaawo oba abayimbi nga gwe obadde tubakiririzaamu?
King Mike okubula mu kayimba ako nze ndowooza si kyamanyi nnyo nti abayimbi bayimbi 40 naye nga tuli abayimbi nga 100 wano mu Kampala mukitegeera tosanga nabadde bize naye nga ate akayimba ako nakagadde mbu kalungi nti abayimbi balaajanye abayimbi mu kulaajana ne balaba nti ki bagambye muzeeyi President Museveni tute naye ate nga President bw'anaawulira omulanga ye kyanaasalawo muyinza ogamba President Museveni tute ng'era kyekibadde mu pulogulaamu ze muyinza omugamba President Museveni tute nga si wabbata so oluyimba olwo impact gye lunaakola gavumenti kweneeva okola ki okusalawo kyeneeba esazewo naye nga oluyimba lulungi nnyo tulaba naddala abayimbi ba NRM King Michael talimu BEBECOOL talimu Mayinja talimu Big I talimu Catherine Kusasira talimu ate nga nammwe mwagenze ne mukola ennyimba eza NRM ate abayimbi bo bali mu struggle eyokuba nti basaba gavumenti bati temuliimu kabadi kyakali awo oba busungu kyobuli awo simanyi kubanga era singa kaŋŋambe era singa era twabaddemu era kyali badde kyekimu nti oluyimba olwo si opposition oluyimba luyamba abayimbi bonna mwe temuli bayimbi basebo naffe tuli bayimbi era kyobola twasanyuse nnyo nga balukubye nti bebana ate ebivulu naffe tujja kuddamu tukole oba mwe muli bulungi nnyo nti bali abali mu kayimba bokka be bali obubi mwe muli bulungi fenna musically ekyo kitutwalira wamu era kiŋŋamba nti akayimba kalungi abantu bongere okukawuliriza impact yaako yejja okuba decision y'abakulu abanakawulira so sigamba mbu oba aba NRM bonna tebayimbye mwaka akayimba mbu oba abayimbye mu kayimba kati kwe kyogamba bonna abayimbye mu kayimba ba people power be bakayimbye tumaliriza King Michael twalaba emunyonyo oyina akayimba ka NRM naye ate tebakuyita ensonga y'obutampita eyo si esho ya NRM eyasemba oba eyasooka shows zikyali nnyingi nnyo emikolo gikyali mingi nnyo gya NRM so baba tebampise ku ogwo osanga nagenda ku mulala otegeera naye nga bwe kiri nti BEBECOOL yagamba sirina kuyimba ku mikolo gya NRM ekyo nakyo nino kitunula. Okay, King Michael, tulabye BEBECOOL yagaago tolina kuyimba ku mikolo gya NRM ate wakwata BEBECOOL n'omutwale wa Brian White n'afuna kasente kiki waliwo mulwanira mukazi waliwo ekiri awo kiriwo kye mulwanira obusungu we buva BEBECOOL alina obusungu bungi naye mu nsi muno buli muntu anyiiga n'amala n'anyigulukuka BEBECOOL oba wanyiiga essaawa ey'okunyiigulukuka kuba eno essaawa yakubeera wamu okitegeera BEBECOOL tuli mu pate emu ntegedde bw'obanga nnakunyiiza osonyiwa bwemba nga nina kye nnakuyambako kijjukire naawe wetunulemu gwe wanyamba ki okitegedde singa BEBECOOL avaayo n'agamba nti King Michael wanyiiza kino jangu neetondere tusonyiwagane osobola okuvaayo n'omwetondere ate lwaki nedda kino nkyogera ku kamera ne mbagamba nti namwetondera dda ne mugamba ndi sorry bwemba nagamba nti va ku programu z'ebyobufuzi otulabisa n'onyiiga ne gaasonyiwa sijja kuddamu kukyogera kati ate gwe n'osigala nga kikyakuli ku mutima ekyo kijja ku mutima omanye nti ekyo oli yanyiiza nanetondera kati nga bwolaba Eddie Kenzo yali takolagana nani na Sheikh Muzata naye beesanze ku mukolo gwe gumu bashakinze hands okitegeera biri ne bivaawo kati nze BEBECOOL ate bwe nkusanga gwe nondagamba okyalina akasajja ku mutima kiba kiraga waliwo ekirala kyotayagala kwogera oba olina ekirala kye nnakunyiiza oba ekibi kye nnina kyogere naawe mu kamera ensi ekitegeere